Tuli ku kooti live. Haji atuuse mu kooti era wenjogerera mu kooti bamutadde naye abantu bakubye enduulu njagala olabe gye byaggweredde watch to the end. Hajati Zula abantu katono bamugajambule ku kooti olwa obusungu abantu we balina era byonna ogenda kubeera ng'obyerabirako mu maaso awo naye nga wasuza otyasibete gwena omulungi ampuliriza Ochan Media Kwali. Subscribe for more updates, like, share and comment. Toerabira okunyiga notification bell obenga notified nonteeka video empya. Haji essanyu abantu libabuganye olw'okuba nti nno bamutadde era byonna ogenda kubeera ng'obyawulirako. Haji kooti emutadde kubanga Haji talina bujulizi bumala. Byonna Hajati bye yayogera bagamba bya bulimba. Mbu Haji tanywanga ku njaga, omwana mbuno tebamukwatanga n'ebirala bingi nnyo ogenda kubeera ng'obyawulirako mu maaso nga kooti egusala olaba abantu enjaguza gye bajaguza, ensanyuka gye basanyuseemu, entabukira gye batabukidde mu Hajati n'ebirala bingi nnyo. Ochan Media Kochali nyongera okujjukiza nti kujja na import pickup mujje mutuwagira emikwano ngwe yonna ng'okomawo ku Lwokutaano jangu emiwendo giri wansi ddala nga bw'olabaawo ate nga n'abalala mujje tuteese tetusobola kulemererwa tetugoba ssente. Va mu comment section jangu ku WhatsApp twogere tetusobola kulemererwa mukwano tetusobola kulemererwa munansonyiwa olw'eddoboozi ninamu kasinga naye nga nja kuba bulungi naye nga jangu ku WhatsApp badiya tetusobola kulemererwa mujje tutambule ffenna tuba n'ebyokulya n'ebyokunywa kwaba mujja ennyonyi tebabawera mu byakulya mutuuka mukooye mutuuka enjala ebaluma so ebyokulya tubibawa. Tulina ne free wifi services zaffe ennungi emino gyaffe giri wansi ddala tukulambuliza famire yo njogere kindeke ki byonna jangu ku WhatsApp twogere tuteese tetugoba ssente tetugoba muntu jangu tuteese tetulemererwa kakuleke obeere ng'olaba ebibedde bigenda mu maaso mu kooti.
twagala minisitule y'abasajja which is according to the statement according to the right now. Yali
omubaka wa parliament alina ensonga ez'eggwanga zagenzeeko ali bweru w'eggwanga era yatugamba era nakyogerako abemabega naye bakanso bana bwe tulina bamaanyi kanso bawutu abaddewo oyo mumumanyi oba oyagala mwogerako mulowoozaako kanso kabega abaddewo bakanso batuna tusibakwogera nahabwe egon campus betuna bona sibakwogera naye nga nakotomanyisa kuna bana bakanso bona bagenda kubeerawo CDC manda tugenda okuwulira batuwewa peyiro batatugiwewa naye kyensaba allo wekitiibwa yasikusipensiza alinafuna peyiro mama fina mama wange sente azimpanga nezisingiriza yangwedde gatteke tugende bweru mulemusira abantu basatu abadde ku musango gwa aji bine banulini teke bagendeke bweru bakukule kanolwekyo ekyesente si kyesizibu kyaffe nze nina abantu bangi abagala aji ali waliwo omwana womutangano abeera isirairi yeyamye okuweerera abaana bonna yagamba ekyetakisa nawe bapeyiro ya sente tekali era yalina kujja kimu abagala sente teke abantu abagala ali nebaza bamasheeka bonna bamufuti bonna abasajja bonna abanene mu gavumenti katibakyogere buli gwomanyi omunene mu ggwanga buli gwomanyi omumanyi mu ggwanga ali ne aji kuba alaba omusango gulimu ebituli bingi buli musajja gwomanyi n'abakyala wabuuza bano abakyala bandibadde balina ne aji olaba tebalina baana bana bakazi nawe iwe mumanyi oga tomanyi mwana wandibadde balina ne aji naye okuwaayiza bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba terulira bamukisa akolimiddwa yayitwako bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba basilivia autospare basidde amaduka gabo yali nyonyomera akomawo wa aji olowooza naye tumusasudde bagamba nti abantu bonna atulina musango guno mama fiina sente azimpanga nakati amuwadde ezokulya oyo mama wange era wadde mumwerijjirako bana bamwerijjirako bana bamwerijjirako abasamira empewo ezitaanuka abaava mu bizigo ntate musamira lubaala taliyo abatunda ebyogo ebitaliyo mugende mama fiina bawongerere mwerijjeri kati muze mbayimbi muze luddawo emyaka gyama mugiwe ekitiibwa ekyesente mama fiina yakimala alla yamukwasa sente waliwo abantu abatajajawo sente n'obugagga byanjawulo mama fiina abina bibiri atale okuma sente n'obugagga noba ng'okyabirina oyo omuntu omusanga nga muwa ekitiibwa tomulira byanjawulo omukwata emitwalo 2 n'okweddamu afuna miliyoni 10 n'oyasale wamma I'm going to start with art up to end of my life, up to the end of my CDE kandabe wano abaliko abantu bange abaliko tukyali wano ku kooti emmotoka yalese aji nga bwe mugiraba
tennasimbula ekyaliwo nga bwe mulaba embeera gyakyaliyo munda. Essaawa yonna bamuzza mu mmotoka, oluvannyuma bamuvuge bamuzeeyo ekigo ku prison. Nga 18 egenda kubeera Monday, tugenda ku High Court buli we twali okulaba oba Haji afuna bbeiro oba tagifuna bbeiro. Abantu mulaba bangi nnyo abeekulungudde. Nabwe ekiti ensonga za kooti bwe zitambudde neebaza buli yala video yange to the end n'olabula nga tobuskipinze mukwano ndi musimu saa Katonda kwe kyosinga okwagala ate nga n'ekirala nsaba twendowooza mu comment section. Oli tiimu Haji oba oli tiimu Hajat? Essaawa yonna Haji bamuta kyovula abantu babadde nga bakuba enduulu basanyufu. Hajati bamutabukidde byonna nga bw'obirabye. Twendowooza mu comment section otubuulire kyonna ky'ogamba okusinziira bw'olaba video kuva gyetandikidde. Ate nga n'ekirala nnyongera okubajukiza nti Jana Airport Pickup gwena inaakoma ku Lwokutaano otu inbox nga emiwendo giri wansi ddala nno nga bw'okiwulira. Ate nga n'ekirala gwena wandize n'otambula naffe no booking nga bukyali no booking mu budde va mu comment section ojje twogere ojje tunyumye tuteese tetusobola kulemerwa tetugoba ssente. Emiwendo gyaffe giri wansi ddala tugabirako ne free wifi ebyokulya tuba nabyo abaana bamwe ennyonyi tezibawa byakulya oba tebabasasula byakulya bakama bammwe ku ticket tekubaako byakulya so tubigaba. Jana Airport Pickup kwoli jangu tambule